Kumira ku Bukedde TV olaba ngataliko nfufu. Namwandu ne bamulekwa bezibanze mu ttaka nga bwe batema emiranga nga balumiriza ssente bw'ekyalo okwekubaana n'omusika ne babatundira ettaka kwe babadde balimira. Bino bibadde ku kyalo Lwanyonyi mu muluka gw'Ennambiro mu Gombola Innama mu disitulikiti ey'e Mukono. Kyokka ssente badduse n'eggalira mu muzigo. Harriet wava muno ngono namwandu wa Livingstone Mulinde yasangiddwa mu nnimiro nga yeziribanga ne bamulekwa okubadde Janet Lukuyisa emyaka 10 Sako James Lule ow'emyaka 9. Balumiriza omusika Dawuda Mulisiki okwekubaana ne ssente w'ekyalo nga ye David Bisaso okutunda ettaka eryabalekerwa omugenzi era yabadde balimira kamere. Bino biri ku kyalo Lwanyonyi mu muluka gw'Ennambiro mu Gombola Innama mu disitulikiti y'e Mukono. Omusika okutunda ekifo kino bakwatagana ne chairman nga nze simanyi. Kigambibwa nti abaguziddwa ekibanja basimye emmere basobole okukozesa ettaka lyabwe lye baguze. Ate twatunze eri gy'olima ne mugamba nga mutundayo muti era ani yataddeko omukono nga mama w'abaana nti nze. Ne mugamba mwabadanya nti nze ne chairman ko nze ate abaana mbwera nze ndabaddewo ngabo. Ne mugamba ekyo kituufu. Emmere esimudduwa mu ttaka kubaddeko lumonde muwogo n'ebirala nga n'emmwanyi bazitemye olwo ne basimbamu ebitooke. Emmere yaffe yino yonna bagivulunze bagisosesose. Chairman twakukola ki? Tuwe tuteme ettaka nga tugenda kukuba buloka batugenda tulikwatako bagenda kutusambira muffe tugenda kulagawa. Balajanidde Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robina Nabbanja n'ebitongole ebirwanira bamulekwa okubayamba kubanga tebakyalina kyakulya ng'emmere ebadde babeezaawo gye basimba ku ttaka omugenzi lye balekera yonna eyonooneddwa. Kyokka namwandu ne bamulekwa balumbye ssentebe Bisaso nga baagala babuulire lwaki atadde omukono ku ndagaano egulwa n'okutunda. Ssentebe yagadde okudduka mu ofiisi ye ne bamutaayiza n'abasala ekikuubo bw'atyo ne yeesogga omuzigo gwa neiba nga bw'ayogera obutonotono. Naye ye namba emu yawandiika endagaano ng'atunda ekifo ky'abaana bange. Banaye nsaba buyambi, nsaba kunnyamba. Omu ku bamulekwa ategeeza nti okuva kitaawe lwe yafa bazze babonaabona nga n'okusoma yabulwa ezimwongerayo okuva ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu lwe byakomawo. Onyinga ebyafamire tosobola kutegeera nnyo naye nze kye nalowoozezza bambi buno obwana buto kati omusika atuule ku mmeeza n'abantu abo bana nga abali eyo abasobola okukola ku bintu by'abaana bamulekwa badde mbasaba mujje. Chairman yeetaaga kukwata n'amuteeka munda. Omusasi waffe agwikiriza omusika Mulisike mu kibuga ky'e Mukono n'attanya ku by'okutunda ettaka lino. Twatundako ne tuzimba enju olw'Abaganda baffe kuba ye mufumbo yafunadde omusajja omulala era alina omwana adda ku bato baffe. Kinajjukirwa nti ssentebe Bisaso twamukulagako gy'obuvuddeko mu pulogulaamu ya Fayiro ku mmeeza ng'attanya ku nsonga y'abasajja okwali mu Kibini Majwega abaawulangana ssente omu n'atwala ettaka lya munne nga ssente we omu yannyonnyola ku ndagaano gy'oyinza okuyita ey'ekifere eyassibwako omukono mu woofiisi ye. Mulundi gye twakola n'ennyumba yakola ki? Good enough n'omukyala yakimanya ne mukyala we yamanya process yonna bw'etambula. Bankubira lunaku nti ffe tuzze kujjawo ennyumba yaffe ne ploti yaffe etuddire. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku